Nga bulijjo amanya mazima Kenneth nga njagala okubeera nga kulamusako gwena akyasobola okubeera nga oyatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe yenna muganda wange mwannyinaze akyasobola okubeera nga wenywereza mu ebyo ebyawandiikibwa. Twebaza Katonda oyo agenda mu maaso n'otuwanirira atusaasidde n'atusobozesa okubeera nga tukyasobola okukola wamu naye. Ku mulundi guno ogwalo twagala okutunuulira ku ssuula ey'okusatu, ng'era essuula eno ey'okusatu ezingiramu ebintu bingi nnyo nnyini ddala bye tusobola okugamba nti bisobola otuyamba okwasaganya ensonga ez'enjawulo, ng'era njagala tubeere nga tutandika n'ekitundu ekisooka, ng'era ekitundu ekyo twagala tukitunuulize omutwe gwe tuyita okuwonyezebwa ku luggi olwa yeekaalu olulungi. Okuwonyezebwa ku luggi olwa yeekaalu olulungi. So tujja kuba nga tutunuulira okuviira ddala mu lunyiriri okuviira ddala ku lunyiriri olusookera ddala paka ku lunyiriri olw'okumeka olw'ekkumi nga twekkaanyiza ddala nsonga ku nsonga. So nga bulijjo kyasooka nga tusoma ekyawandiikibwa then tugende mu maaso n'okunnyonnyola. Bayibuli eraga nti Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu. Ako kakulu koogeddwa nti ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu era nga ye ssaawa ey'omwenda. Kati ekyo kikulu kya kutegeera nti bwe tuba tutunuulidde ekitundu kino ekiyitibwa Yerusaalemi mu biro ebyo, kikkirizibwa era kigenda mu maaso n'okubeera nga kinywezebwa nti abantu bano balina essaawa zaali za mirundi esatu ez'okusabiramu. Kwaliko essaawa ey'okusatu, kwaliko essaawa ey'omwenda wamu n'essaawa ey'ekkumi-na-bbiri, era nga ebyo byonna bitulagibwa ddala bulungi mu byawandiikibwa nti ekinnyonnyolera ddala nti buli luvannyuma lw'essaawa esatu abantu bano baabanga n'akadde ak'okukola essaala. Nga ffenna bwe tumanyidde ddala nti Bayibuli enywereza ddala ebintu bino ne bw'obeera nga otunuulidde mu ssuula ey'okubiri olunyiriri lw'ekkumi-n'ennya paka ku lw'ekkumi-n'ettaano lukwataganya ddala n'essuula eno gye tulimu eyokusatu olusookera ddala, Bayibuli nga eyogera ku ssaawa ey'okusabiramu. Ate era tujjukira ddala bulungi ne mu bikolwa eby'abatume essuula ey'ekkumi nawo tulaba embeera nga yali mbeera y'emu. Peetero bwe yali mukadde akaali ak'essaala mu kawungeezi n'afuna okwolesebwa okwamuviirako okubeera nti yatumibwa ogenda mu nnyumba eya Koloneriyo atwaleyo ate amawulire amalungi. So abantu bano kye tusobola okugamba nti waliwo ebintu bingi bye tusobola okuba nga tuyigira ku bantu bano Abayudaaya mu kuba nti essaala kyali kintu kikulu nnyo eri bo, nti buli luvannyuma lw'essaawa 3 mu lunaku balina okusaba kwa mirundi esatu. So kiba kiragira ddala nti obulamu obw'abantu bwe batyo bubeera bwesigamiziddwa kwani ku Katonda, ekitali kya bulijjo. Kaakati eno gye tusobola okugamba nti mu bitundu eby'enjawulo gye tusobola okuba nga mu mawanga ag'enjawulo abasinga gye tuva, nti abantu bakuliriza obw'okubeera nga balina ebintu bingi bye bakwasaganya eby'emirimu ne batasobola nafiisawo kadde kamala kubeera nga beebaza omutonzi oyo abakkiriza okuba nga bakyali balamu, abawadde omukisa mirimu gy'emikono gyabwe, ate oyo eyabalokola. So kino kyakuyiga eri ffe nti essaala bwe bulamu obw'omuntu agambibwa nti muki mu Kristaayo, bwe bulamu bwaffe. Omuntu ateegulirawo ssaala, omuntu oyo mu ngeri emu oba endala aba tannaba kusiimira ddala Katonda yaani mu bulamu bwe. So wonna woyinza okuba nga okolera oba mu makolero oba mu kifo kyonna osobola okubeera nga onyigawo akadde ate n'olowooza bulungi bwa Katonda n'omuyimbira n'omutendereza ate era
n'ogenda mu maaso n'okubeera ng'okola ki obulamu bwo obumukwasa Mukama Katonda waffe oyo. Nti eyo eyali emu ku ngeri gye tusobola okuba nga twogerako nti Peetero ne Yokaana tebaagendanga mu maaso na kubeera nga olunaku luno oba essaawa ezo ez'essaala bazizanyiramu, baatwalira ddala nga ensonga eno okubeera nti yali nkulu. Olunaku olwaleero nti newankubadde abasinga bakuŋŋaana omulundi gumu, ojja kizula nti bantu batono nnyo abakakasiddwa ku bukulu obw'okuŋŋaana n'okusabirako ewamu. Ate nga Bayibuli egendera ddala mu maaso n'otunywereza ddala ku nsonga eyo obutalekangayo kuŋŋaana. Bano nno baali bantu b'osobola ogamba nti newankubadde Mukama waffe yali alonze bo okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa, baasigala nga batambuza obulamu mu ngeri eya bulijjo nga beewangayo eri Katonda. Olwokubiri lutulaga nti waaliwo omuntu omulema okuva mu lubuto olwa nnyina eyali asituliddwa gwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi okusabanga ffeeza. Kati waneeno kye tusobola okuba nga tutegeera, Bayibuli enyweza obulamu obw'omusajja ono. Bayibuli eraga nti yali musajja, naye mu kuba nti yali musajja yasitulibwanga buli kanaku n'ateekebwa ku luggi olwa yeekaalu oluyitibwa olulungi, kubanga etunnyonnyodde ekyamuviirako obuki obulema. Yali mulema okuviira ddala mu lubuto olwa nnyina. Kati kitegeeza nti no buno obulema si bwe bulema obwa bulijjo bw'osobola okugamba nti abasawo basobola okubeera nga babusangamu obwangu mu kubeera nga bakola batya nga bawonya. Era obulema bwe buti bubeera bulema buzibu nnyo nnyini ddala. Katonda yekka yaba alina okubeera ng'akoze eki, asazeewo n'asaasira. So kye tulaba waneeno tetumanyidde ddala baani abaagendanga mu maaso n'omusitula, oba baali baganda be oba baali mikwano gye. Naye kyonna kye kiri kye tusobola okuba nga tutegeerera ddala bulungi y'ensonga ey'okubeera nti yasitulibwanga, kubanga Bayibuli etulaga nti n'ateekebwanga mu kifo ekyo eky'okubeera nga abantu bwe baayitanga nga bayingira yeekaalu asobole okusabiriza. Kino nno kitegeeza nno ensonga nno ey'okukola nsonga nkulu nnyo. Buli omu agwanidde okubaako ne kyakola ki, kyateekako emikono gye. Newankubadde omusajja ono yazaalibwa mu mbeera ey'obulema, naye ate era tekyamuloberanga kufiisawo kadde okubeera nga ateekebwa mu kifo wasobola okubaako akantu kagenda mu maaso n'okuyingiza. Naye ekisookera ddala ekikulu eky'okuba nga tufiirako nnyo nnyini ddala nti bwe tutunuulya obulema buno tulina okubeera nga tutegeerera ddala nti obulema bwa mirundi ebiri. Waliwo obulema obw'omu mwoyo n'obeerawo n'obulema obw'omu mubiri. Abantu abasinga bazaalibwa nga si balema mu mubiri, naye abantu bonna bazaalibwa balina obulema obw'omu mwoyo. Ffe ffenna twazaalibwa nga tuli boonoonyi, nga tufiiridde mu ki, mu bibi byaffe. Era waliwo leero abantu nga bo tebaazaalibwa nga balema mu mubiri, naye ate mu kuba nti baazaalibwa n'obulema obw'omwoyo, bo ne beematiza n'ekyo kye balaba eky'omu mubiri, mu kuba nti tebalinaako kantu konna kabaluma oba tebalinaako kye basoomooza mu mubiri. Nga ne bwe babeera nga babuuliddwa enjiri tebakitwalira ddala kubeera nti nsonga y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Naye gwe nange awuliriza tugwanira okutegeera ti Mukama bw'aba asaasidde oyo ayinza okuba nga azaaliddwa n'obulema obw'omu mubiri, asobola ate era okuwonyezebwa wansi w'amaanyi aga Katonda. Ate omuntu oyo bw'aba nga abuuliddwa n'enjiri n'agikkiriza, era tukakasiriza ddala ti omuntu oyo abeera ate ye afunye ekisingira ddala ebintu byonna mu nsi. Naye ate singa omuntu oyo abeera tawonyezeddwa mu mubiri, naye n'abeera nga ate asonyiddwa ebibi bye okuyita mu njiri gy'aba awulidde n'agikkiriza, ate era omuntu oyo asigala asingira ddala bangi abatali balema mu mibiri, naye abagaana okuba nga beenenya
amakubo gaabwe ag'obwonoonyi ne bakkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. So ako kakulu kakutegeera nti leero olunaku olwaleero tulina abantu abalowooza nti omuntu bw'aba munaku kikaba kabonero akategeeza nti Katonda talina muntu oyo oba omuntu oyo talina kuganja kwa Katonda. Ekyo tukira mu bulamu obwa Mukama waffe Yesu Kristo, ne tukira ne mu bulamu obw'abo abayitibwa abatume n'abakristaayo abaalwo mu ntandikwa ey'ekkanisa mu kyasa ekyasooka, ti bonna balina okusoomooza okwenjawulo. So Bayibuli ennyonnyodde omuntu ono yali mulema okuviira ddala mu lubuto olwa nnyina, era nga yali amaze emyaka 40 n'obwo buki n'obulema obwo, era yasitulibwanga n'ateekebwanga ku luggi n'abeera nga agenda mu maaso n'okusabiriza. Naye mu ngeri y'okukola okwa Katonda, Bayibuli etulaga nti bw'oba osomye bulungi olw'okumeka olw'okusatu nti oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa ffeeza. Kati tusobola okugamba nti eno yeekaalu y'emu Yokaana ne Peetero gye bayingirangamu, naye osobola okwebuuza nti lwaki ebbanga eryo lyonna omusajja ono yali tabalaba, oba lwaki ebbanga lyonna eryo eryayitangawo baali tebakwasaganya maaso n'omusajja ono. Tusobola n'okugamba nti omusajja ono yali amanyikiddwa gye bali emyaka 4 nga yali amaze nga mulamu, ng'ate era agenda maaso n'okuba ng'akola ki? Asabiriza. Naye obukulu bwa Katonda n'okuteeka kwa Katonda, era ekiseera bwe kyatuuka omusajja ono atunuulira ddala abantu bano n'asuubira okubeerako kyakola ki? Kyabasaba babeere nga bamuwa ffeeza ng'abantu abalala bonna. Kati ye ekiruubirirwa kye ekikulu tekyali ku kintu kyonna kirala, nti oba ayagala omuntu omuwonya oba ayagala omuntu okubeera nga amugjawo awo. Kyeyayagalanga kyekyokuba nga yeefunira ffeeza we n'agenda mu maaso n'okukwataganya ensonga endala. Naye Bayibuli etugamba nti Peetero wamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'amugamba nti tutunuulire. Ako kakulu nnyo kakuba nga tutegeera nti Peetero ne Yokaana, omusajja ono tebeefuula nti baali tebamulabye. Naye kyenjagala ojjukire ne mu masomo gonna amala agendaze gengenze maaso n'okusomesaamu, ngenze maaso n'okulaga nti tewaliwo kabonero konna Katonda ke yaganyanga okubeera nga kakolebwa owataaliwo kigendererwa lwaki. Jjukira tuli mu biro Mukama waffe yali yakamala okuba nga yali amaze okuba nga addayo eri kitaawe. Waali wayiseewo emyaka mitono nga yali amaze okufa ate era n'azuukira. Byali biro nga Pentekooti yali yakamala okubeera ng'ekola ki? Ebaawo, ng'enjiri yali ekyagenda maaso n'okubuulirirwa ddala mu kitundu kino ekya Yerusaalemi, era bantu bangi abalina okutuusibwako obubaka buno. Era gwe kyenjagala obeere ng'otegeera nti obulema bw'ono omusajja bwalina ekiseera kyabwo kye bwali bulina okuba nga bugenda mu maaso, naye waliwo akadde Katonda ke yali yalambika nti omusajja ono alibeerera ddala buki? Bulungi. Naye nga ate ekyo kyali kyakuviirako ebintu bingi nnyo ebyali birina okubeera nga biyamba abangi okutegeerako oyo Kristo eyali amaze okukomererwa Abaruumi, ate oluvannyuma n'agenda mu maaso n'okuba nga azuukira okuva mu bafu, era enjiri ye n'etandika okubeera ng'ebuulirwa abantu, nga ebuulirwa abo abasajja be yali alonze okubeera nga bateeka omusingi ogw'ekkanisa. Kati Peetero ne Yokaana bamwekaliriza n'amaaso nga bagamba nti tutunuulire. Kati osobola okulowooza ekyali awo, kiyinzika okuba nti omusajja ono yalowooza nti kano ke bagenze maaso n'okuŋŋamba nti tutunuulire ate ba mirundi 2. Osobola okulowooza omuntu abadde omusabiriza ebbanga lyonna, ye ki kyaba alowooza ssaawa eyo? Ayinza okulowooza nti engeri gye bali abantu b'emirundi 2, ono anampa n'oli anaakola ki? Anampa. Era ye kyokka kyali asuubira
kyakubeera nga aweebwa feeza. Abantu bonna abatannaba kulokoka basinze ebyo bye balaba, babeera okulwa mmere ya leero, tebalooza ku bulamu buddako. Era abasinga batunula nga bagamba olunaku ndumazeeko ntya, wiiki eno ngiyiseemu ntya, omwezi guno nguyiseemu ntya, omwaka guno nguyiseemu ntya. Yenjogera ey'abantu abasinga obungi. Naye waliwo ekisinga okuwonyezebwa okw'omubiri, waliwo ekisinga okulya emmere eya buli kanaku, waliwo ekisinga okwambala amamotoka, amayumba. Ensonga ey'okuba nti omuntu asonyiyibwa ebibi bye n'ayingira mu nkolagana entuufu ey'amazima ne Mukama Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi. Olwokutaano lugamba n'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Ndowooza olaba nti endowooza ye mu myaka gino gyonna yali amaze ng'asabiriza, emyaka gyonna yali asensikanya abantu, yali amaze okinyweza mu ndowooza ye nti tebalina kye basobola kumpa kirala kisukkuluma ekyo kyensabiriza. Era embeera eno osobola okugamba nti omwami ono yali atuuse ku ddaala egamba nti eno mbeera yange, era ng'akimanyidde ddala obulemu obwo bwe bumuyisaawo mu ngeri yaki eya bulijjo, anti ng'era akimanya abantu banaamukwatibwa ekisa ne babaako kye bakola kye bamuwa. Naye bo bamugamba nti tutunuulire. Era ekigendwa kyali kyakuba nti banyweza endowooza ye oba nga bakuumira endowooza ye ku bo. Kati Bayibuli etulaga mu Lwomukaaga, naye Peetero n'agamba nti ffeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa, mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi tambula. Ssebo ne nnyabo kye tusobola okuba nga twogera nti eno si ngeri nnyangu omuntu gy'asobola okubeera nga agolokose bugolokosi n'ava eri n'agamba nti anaalagira bulagizi omuntu amaze emyaka 40 nga tatambulangako, nti tambula mu linnya erya Yesu Omunnazaaleesi. Wabula kye tusobola okuba nga tutegeera, kano ke kamu ku bubonero obwali bwaweebwa abatume, ng'era kaali akabonero ak'okuwonya. Akabonero kano kaali kakukiikirira obubaka obw'abatume n'abantu abalala okumanya nti be bano abaali balondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa. Waliwo abantu olunaku olwaleero abagenda mu maaso n'okwewayiriza nga bagamba nti basobola okukola obubonero bwe bumu abatume bwe baakola, abamu n'okugamba nti babuyina era basobola okulagira endwadde. Gwe nange tubadde mu mwaka guno ogubaddemu soomooza ogwa COVID, era tumanyidde ddala bulungi nti buli muntu yenna eyeewayiriza ng'agamba alina ekirabo ekiwonya, akadde akandibadde akatuufu ke kano ak'okuba ng'abantu bakyayita mu mbeera eno eya ssenyiga ono omukambwe agenze maaso n'okutta abantu mu bukadde n'obukadde. So kyenjagala okubeera nga nyweza, titulekera okubeera nga twewayiriza. Katonda alina ensonga lwaki abantu bano yabawa obusobozi buno, nti Katonda mwene yalina kyali agenda maaso n'okubeera nga akola ki, azimbira ddala oba nga akola ki, anyweza okuyita mu kyamagero kino. Tikyamagero kino kyalina ekigendererwa kyakyo ekikulu. Ekigendererwa kino kyali kyakubeera nga kiragira ddala nti ebyalema abalala bonna, abasawo bonna oba abantu bonna, ebyo Yesu Omunnazaaleesi eyali amaze okuba nga akomererwa ku musaalaba oluvannyuma lw'ennaku 3 n'azuukira mu bafu, kaali kabonero akalagira ddala nti yali mulamu era amaanyi gaali mu ye yekka, era yekka yasobola okubeera nga akola ki, ng'awonya. So okwogera kwa Peetero kukulu kwa kufiibwako. Kino kyali kiragiro eky'obwakatonda nti ekisa kya Katonda kyalonda omusajja ono, oba kye tuyita the sovereign grace. Mu kuba nti ekisa kya Katonda kyalonda omusajja ono, baweebwa okulagira okw'obwakatonda ne boogera, era n'ayogera nga bw'ayogera nti ffeeza ne zaabu siina, wabula kye nnina kye nkuwa, mu linnya erya Yesu Omunnazaaleesi tambula. Tosobola kumala gagolokoka bugolokosi n'ogamba omuntu
bw'otyo. Abasobola okwewayiriza nga bagamba basobola, ebifo weebiri mbiraze mu masomo ag'enjawulo, omuntu gy'asobola okubeera ng'atulagirako bwereere nti ye munange ayina ekirabo eky'okwonya ng'ekyali kyaweebwa abatume. Amalwaliro weegali mu bitundu eby'enjawulo. Mu Uganda tulina Mulago ng'eddwaliro ekkulu, waliwo n'ebifo ebirala bingi nnyo. So mugende eyo, waliyo abaana abalwadde, abaana abaazaalibwa n'obulemu, waliwo abantu abakulu abalina obulemu, waliwo abantu abalina endwadde ez'enjawulo. Ogende mu maaso olangirire bulangirizi, omuntu atambule. Wano tewaaliwo kwaya yonna eyali eyimba, tewaaliwo basooka kulembera kukwata ab'amasaza. Wano tewaaliwo kiweebwayo kyasooka kuweebwayo nti omubuulizi alyoke asime mu mutima gwe, alyoke akozesa amaanyi ge. Wano tewaaliwo ngeri yonna yonna ndala. Naye kino kyakulagira ddala obukulu obwa Kristo Yesu mu kufa kwe n'okuzuukira, mu kuba nti ali mulamu, n'obuyinza bwe yali awadde abasajja bano okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa ye, nga baalina okubuulira enjiri mu maanyi, ng'ate enjiri eyo yalina okuba nga mu ngeri emu oba endala. Bayibuli etulaga nti obubonero buno obw'abatume bwali bwakunywereza ddala nti Kristo yali mulamu, era bano byali agenze maaso n'okuba ng'akola ki, ng'alonda. Era Peetero bw'agamba nti ffeeza ne zaabu yali talina, Peetero yali teyeewayiriza. Bangi beewayiriza leero nga beeyita abasajja ba Katonda nga bagamba tebalina naye nga batudde ku by'obugagga bingi bye bagenze maaso n'okuba nga babijja ku bantu okuyita mu mbeera ey'okudyekadyeka. Ne Paapa ow'ekkanisa eya Rooma leero yeeyita okuba nti musajja munaku, naye batudde ku ffeeza ne zaabu naye tebalina maanyi, ate tebabuulira njiri erokola abantu. So kino kikulu nnyo kyakubeera nga ffe tukola tutya, nga tutegeerera ddala. Tigwe yenna awuliriza, kyenjagala otegeere nti abasajja bano balina obusobozi obwali bwabaweebwa, era obusobozi obwali bwabaweebwa tebwali bwakweraga bwerazi, n'obusobozi obwalina ekigendererwa okukakasiza ddala nti baali boogera ekigambo kya Katonda, okukakasiza ddala nti be baali balondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga Bayibuli bweragira ddala mu Bakolinso ekyokubiri essuula 12 olw'12. Pawulo agamba nti obubonero obw'abatume nabuyina. Ensonga emu gye tulaba n'ani? N'omwami ono ayitibwa Peetero wamu ne Yokaana n'abalala nga bwe tuneeyongera mu maaso n'okulaba ekitabo. Ate waliwo abantu abasomesa mu bukyamu nti buli muntu yenna agamba nti mubuulizi wa kigambo kya Katonda. Ekigambo ekyo kiba kya Katonda, kirina okubaako obubonero n'ebyamagero. Bassebo ne bannyabo mulekera okubeera nga mukkiriza abantu okubalimba. Bayibuli gy'okutte ekulagira ddala ensonga zino bulungi, okuviira ddala mu biro ebya Musa, Alooni ne Yoswa, bye biro ebyalimu nnyo ebyamagero bingi. Okuviira ddala awo okudda ku biro ebira Bayibuli byeraga nga waliwo ebyamagero n'ebyewunyisa bingi, bye biro eby'omusajja ayitibwa Eriya ne Elisa. Wakati wa Musa, Alooni ne Yoswa okutuuka ku Eriya ne Elisa waliwo emyaka 5 awo nga Katonda ayogera, naye nga tewaliwo bubonero n'ebyamagero ebyali bikolebwa. Bassebo ne bannyabo, tulina abantu abatandise okuleetera bannaabwe okwesalira emisango nga bagamba nti bw'oba toyina bubonero n'ebyamagero gwe toyina njiri gy'ogenda mu maaso n'okuba ng'obulya. Nabo bennyini abakuuliriza okwogera batu tebalina kye balaga, kubanga nga bwe nkulaze mu bulwadde obuli okutawaanya abantu kati obwa ssennyiga omukambwe wa COVID, nabo bali eyo obuweereza bwabwe bwaggalwawo dda, tebalina kye boogera, era nabo balindiridde omukulembeze w'eggwanga agamba atya, kiki kyali ogamba, era nga balindiridde ddi lwe banaabakkiriza okuggulawo nate, kubanga tebakola ki, tebalina maanyi. Ate jjukira buli kyonna Katonda kyakolanga mu Bayibuli okuyita mu bubonero n'ebyamagero kyabanga n'ekigendererwa. Soma kuva essuula ey'omusanvu, agamba atya Musa nga tannamutuma Misiri, amuwa obubonero n'ebyamagero ng'agamba banaabira bino banaategeera nti nze akutumye. Ate okuva ku Eriya ne Elisa okutuuka ku Mukama waffe Yesu Kristo, ebbanga eryo lyonna liringa nga bonaagamba nti ennyama etali mu magumba.
temuli bubonero na byamagero nti biri awo bingi byesuulanga bwesuuzaawo katonotono embeera bwetyo naye okuviira ddala ku Eriya ne Erisa okutuuka ddala ku biro bituddamu okukola ebyamagero ng'ate bingi bye biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo era nga okuviira ddala ku biro ebyo ebya Eriya ne Erisa waliwo emyaka 814 emyaka 814 nga tewaliwo byamagero n'obubonero obwewuunyisa. Era bw'osoma Yokaana essuula eyokusatu olunyiriri olusooka n'olwokubiri Nikodimo ayogera nti kituufu Mukama waffe Yesu Kristo yali avudde eri Katonda kubanga obubonero n'ebyamagero byali akola byali binywereza ddala ensonga eyo. Era bw'osoma Yokaana essuula ya 20 nayo enywereza ddala mu maaso awo ng'eragira ddala nti kituufu Mukama waffe Yesu Kristo yagenda mu maaso n'okuba nga yakola ki? Yakola obubonero n'ebyamagero ebyali ebingi ennyo nnyini ddala. Naye ng'era Bayibuli etubuulya ensonga lwaki obubonero buno n'ebyamagero byali bikoleddwa nga bingi nnyo nnyini ddala. Bw'osoma Yokaana essuula ya 2 onyolwa 30 Bayibuli n'eryoka enywereza mu 31 ng'eraga nti bingi byakola ebitaawandiikibwa. Ne Bayibuli tuga nti bino biwandiikiddwa mwe mulyoke mukkirize nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda era okuyita mu kumukkiriza mulyoke mubeere n'obulamu obutaggwaawo. So tewaliwo kabonero oba n'ekyamagero nga kyali kyakweraga bwerazi. Zino tuziyita redemptive miracles, redemptive signs and wonders, nti obubonero n'ebyewuunyisa ebyali bikiikira okununula kwa Katonda nga bava mu Misiri. Tulaba Musa, Alooni ne Yoswa balina obubonero n'ebyamagero ebiragira ddala nti omukono gwa Katonda gwali ku bantu bano era yali abajja e Misiri yali wabatuusa we yali yateesa okubatuusa. Era bwe tutuuka ku Mukama waffe Yesu Kristo yalina okuba n'obubonero n'ebyamagero ebikakasiza ddala nti yali Masiya eyali yayogerwako dda mu bitabo bya Musa eby'amateeka wamu ne bannabbi n'ebitabo ebiki ebirala. Era omulundi oguddako ogwokusatu we tulaba obubonero n'ebyamagero nga byeriisa enkuuli ky'ekitabo kino eky'Ebikolwa by'Abatume nga era obubonero buno bwakunyweza enjiri eyali ebuulirwa abatume n'okubasongerako ddala nti be baali bakoze batya balondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo. Emirundi eginaasembayo ddala gye tusobola ogamba nti ebiri egisembayo gy'emirundi okuli obubonero n'ebyamagero bigenda okukolebwa oyo ayitibwa Wansolo ku Bikolwa 13 n'obubonero obunaakolebwa abo ababaka ababiri Bayibuli beyogerako mu Bikolwa 11 bajja kuba n'obubonero n'ebyamagero kikakasiza ddala omukono gwa Katonda gwali ku bo. Era kyenjagala otegeere gwe naawuliriza obubonero obw'omu biro bino nga tulindira okudda Mukama waffe Yesu Kristo tebugenda kuba nga bukolebwa abo abagamba nti basajja oba bakristaayo. Obubonero obusinga bugenda kuba nga bukolebwa ddala abo bannabbi ab'obulimba okubeera nga bagenda maaso n'okulimbalimba abantu. Bayibuli tetugamba binoonya, Bayibuli etugamba kuteeka bwesige bwaffe oba okuteeka amaaso gaffe ku Kristo Yesu omutandisi era omumaliriza ow'okukkiriza kwaffe. So osobola okitegeera ddala bulungi nti akabonero kano kalina ekigendererwa kyako ak'omu Bikolwa eby'Abatume ak'omusajja ono Katonda yitawonya bwonyi muntu ono mu ngeri y'ogamba nti ekyo kikoleddwa kati ki kye muli okugamba. Kyolina okubeera nga otegeerera ddala bulungi nti akabonero kano kalina kakozesebwa okunywereza ddala obukulu obw'erinnya eryoyo eyali amaze okukomererwa wamu n'okukiikirira bano abaali boogerako oyo eyali amaze okufa ate era n'azuukira wamu n'okuggulawo oluggi olw'abalala okutegeerera ddala enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga lwaki bw'oba otuwekkaanyiza ekyawandiikibwa kitulaga mu nnyiriri omusanvu kiraga nti n'amukwatako n'omukono ogwa ddyo n'amuyimusa amangu ago ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi. Ke kabonero akalaga nti kano kaali kabonero akataali ka bulijjo wabula akabonero akaali kaviiridde ddala okuva eri Katonda, kubanga obubonero obw'abatume tebwakolebwanga mu nkukutu, bwakolebwanga mu lwatu nga buli muntu yenna akola ki? Alabira ddala, ate bwabanga bwambagirawo ate bwali tebusobola kubeera
nga buganika oba omuntu nga abusazaamu kuba gwe lowooza kwona omusajja baani yali tamumanyi myaka 40 ali mu mbeera eno naye Katonda akola ekyo kyakola okunywereza ddala nti yali atumye abantu bano abayitibwa abatume kye bakola bakikola mu lujjudde lw'abantu okuwonyezebwa kwambagirawo ate era nga akabonero n'ekyamagero byali bizibu bya muntu kuwakanya nti kyali tekikoze eki tekibaddeyo byali bagamba nti oluganda tukusabidde kkiriza Katonda obadde nga atandikiriza okutambula mukatukirize Katonda osobole ddala ogenda mu maaso n'okutambula. Bayibuli egambye timbagirawo Peetero amukwatako n'omukono gwe ogwa ddyo n'amuyimusa amangu ago kikiikira obwangu obw'okuwonyezebwa tekyatwala lunaku tekyatwala ssaawa. Bayibuli egambye amangu ago ebigere bye n'obukongovule ne bifuna amaanyi n'agolokoka mangu n'ayimirira n'atambula n'ayingira nabo mu yeekaalu nga atambula nga abuukabuuka ng'atendereza Katonda. Abantu bonna bwe baamulaba ng'atambula ne batendereza Katonda. Ndowooza olaba nti ebyamagero bino byaliko ekigendererwa era ekigendererwa ekikulu kyali kya kugulumiza Katonda n'okubeera nga abantu bano bategeerera ddala Kristo yaani nyini ddala. So ku kino njagala ffenna tukkiriziganye bulungi nti kino kye tulaba wano si kye tulaba olunaku olwaleero. Oli bw'agamba nti asabidde omuntu tinaadde talaba atandika musongera ngalo nti zino mmeka bwe ziba 5 oyo n'abanga nnengera omukono aga zino ngalo mmeka agamba nedda ajja kulaba naye abeegezi mwongeremu essaala awo bwe bityo naye ng'omusajja akola ki? Alagira ddala nti bambi takola ki? Teekanyiza ddala maaso kiki ekikola kigenda maaso. Then oluvannyuma mugamba nti no agende maaso n'okkiriza Katonda gy'ateerera ddala. N'abatambula be ogezaako ne bamuwalula awo mu kukyamukira okw'amaanyi ayinza okuba nga atambulamu Katonda bati nga bamusuulayo nga bakwata omulala ogenda okuddamu okuwulira nti omusajja yabadde nga atambulamu yazzeeyo dda ku migo gye ate anoonya emigo gye tamanyi agenda gijjawa kubanga baagitutte. Omubuulizi w'enjiri yagitutte bagenze gyokya nti takyagyetaaga mu mbeera ki bwero n'ekiyuka bamusanze n'emigo gye ng'asobola okwetambuza naye akatono nnyo ak'embeera ey'okukyamuukirira esobola okukwata endowooza n'alowooza nti awonye ng'awaayo emigo gye nga batandika ate kusonda ssente bafune emitwalo amalala 20 bamugulire emiti emirala. So basebo ne bannyabo kyensobola okugamba nti soma Mako 16 okuva ddala ku nnyiri olw'omwenda paka ku lunyiri lwa 20 ojja tegeera ddala biki byengenda ddala maaso n'ogamba nti Mukama waffe Yesu Kristo alina abantu beyogera nabo era abantu abeyogera nabo yabawa obusobozi olw'ekigendererwa ekyokubeera nga abasongerako ddala mu lujjudde lw'abantu ab'enjawulo tebe yali alonze nga abatume be okubeera nga batambuza enjiri ate era n'okunywereza ddala ekigambo kye baali babuulira tekyali kiviiridde ddala eri Mukama Katonda ffe. So ako kaali kabonero ak'ekitume ak'okuwonya ketsobola okugamba nti akabonero ako kayina amakulu gaako mu ntandikwa y'ekkanisa naye oluvannyuma nnyo ng'ekkanisa emaze okubeera nga enywera ng'esimbiddwa obubonero buno tubulaba bwatandika okuba nga bukola butya nga bubuzibwawo ngoba nga buvaawo. Tekitegeeza nti Katonda ow'amaanyi omukulu tasobola kuwonya leero asobolera ddala bwe kibeera nga kiri mu kwagala kwe naye tewali omuntu mulamu leero ayina akabonero ke kamu akak'okwonya nga akaali kaweebwa baki abatume. So Mukama ye nga bw'ali ow'ekisa asobola okwonya omuntu yenna nga bw'aba ayagadde. Era leero akozesa abasawo ne bajjanjaba abantu ne bagenda mu maaso n'okuba nga bawona. Ogwo guba mukono gwa Katonda oba obusaasizi bwa Katonda naye ekyamagero kitasobola kubuusibwa maaso ekibeerawo buli lunaku kye kyamagero eky'abantu abava mu bwakabaka obwa Sitaani ne bayingira mu bwakabaka obwa Katonda naye ate kikwewuunyisa bangi akabonero ako bakagayiza ddala era bakalabira ddala okubeera nga tekayina makulu gonna. So ekyo nyagadde tubeere nga tusaako amaaso
mu kumaliriza tusobola okulaba nti olunyi lw'ekumi lulagira ddala ensonga nti ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga ffeeza, ne bawuniikirira ennyo n'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. So ndowooza olaba kati era ebiddako awo si kirala njiri, era kyekyo ekitundu kye tugenda okuba nga tutunuulira ekyokubiri nti biki ebyaddako awo. Kansuubire nti waliwo ekyokuyiga ky'oyesisize mwezi ennyiriri 10 ze tusoose okulaba. Kati ate mu kitundu ekiddako tutegeere ddala nti akabonero kaalina ekigendererwa kyako, nga bw'olaba nti ennyanja emmyufu Abayinaiseri gye baayitamu olw'amaanyi ga Katonda okuba nti yeggulawo. Ennyanja bwe baamala okuyita awaali ennyanja eyo, ennyanja eyo teyasigala nga nzigule, era bw'ogenda mu Isirayiri ennyanja eyo yaddayo dda kubanga kyali kya kiseera buseera awo Bannayisirayiri nga bayitawo, era kasita kyaggwa nga embeera erina okuddayo nga bw'eri. So tewali Katonda kintu ky'amala gakola nti oba olw'ekigendererwa abantu okulaba obulabe, naye aba n'ebiki, aba n'ebigendererwa lwaki aba akoze kyakoze. So Katonda nga bw'ali ow'ekisa tujja kuba tutandikira wano nate nga tulaba ekitundu ekyokubiri. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nkyebaagaliza mwenna. Amin.